Tokusinzira ku maziga genkabye ebiro bino munange wandiba wagenda okusinzira ku bikolwa byondaga akaco kano munange wandiba wabivako. It's okay. Then it's okay. Bubango bivudde mu soko linde mu mutima ngume. It's alright. Sikugana kufuna mupya baby wobanga botyo bokoze. Onaye chichi bwe tubanga twayomba mu alani wandi ngambye mukwano woti. Anaye chichi bwe tubanga twayomba mu mukwano gwange. Nakayimba ngagambo okusinzira ku bakazi benkwanye ebiro bino banange nandi banarwala yali anzise katono ekitegereyo yo naina gayawo naye nga Alan it's hard to date a person nga aina first love atenga first love oyo si muntu ena ajambula mu bwo aba already aina competitor bwe buzibu obutawanya abayimbi bambi nti industry abayimbi tebafumbirwa. That's it, because ojambula mbwo omuntu ngorede aina first love kintu ekyo nti ojja notandika omuntu ajja akwagala naye nga asuubira ogenda mwagala ebyo bye byakola ki byasuubira. Ayita mu mbeera eyo Dr. Jose Chameleon. That guy is talented. Aina attachment ku talent ye. It's his first love. Ainaka video ke yakoze I almost cried nzenja ko shining up colors. After some time I'm like bila kano byachi omukubire simu takwata. Yeah, I was trying to call him nenga takwata. From that I wrote a song about it. Rorimba raka song akatono tutandikire no right tutandika nayo verse ya owaye Boba ulira nkusabonya nukule omutima gutase, because I could call, you know, and he's not picking. Anera gide kondoza, he wants to teach me a lesson. Kati changu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza account naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulira account n'emitwalo 5 gwe muna Uganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu. Gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu note 7 note note M2 note 67 note ne note 784 993 2 note 2 note 7 note 7 787 65 note oba note 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Asubire muri bulungi bannange yonna gye muli. Allah yebale bakuma, Allah yebale kubawangaza, Allah yebale bayisa mu kaseera konna ke muyitamu. Mwebale nnyo mwebayire ddala. Manyi waliwo lwotuuka mu kaseera akamu n'ogamba ya Allah wanzijawa ndiwa noyise emikono bwoti mu maaso n'ogamba subhanallah n'ogamba Allah oli wa buyinza Allah oyina amaanyi Allah wafukamiza abalabe bange abantu babeereyo nga baloga nga bafuwa emindi bakola biki naye Allah n'aba n'engeri gyakuyingiriza ate n'oba n'engeri gy'oyita mu bantu nga gwe tomanyi ate munnange abennyini ababikola bo ne bayitawo abamu bafudde naye Allah yasigadde nga kuuma. So isengalo mu maaso bw'oba oyina ebintu by'oyiseemu naye ng'ogamba ya Allah ompisizza mu bintu bino bw'oba olaba Allah nkyakwagala. Ofuna ng'omusaalo n'oteekako wansi n'osaba, omukatoliki n'ogendako mu kereziya n'osaba, omulokole n'ogendako mu worship night n'osaba, ate naawe omuprotestant naawe n'ogendako mu church n'osaba, ate naawe ani omulala asigadde mu 7th day gendako naye ku sabbiiti osabeko. Baani abalala abasigadde batuleke Abakimu naye Kimu oyagala abantu abo wamanedda kyenjogedde kyekyo olunaku lwaleero ku show nina akayimba akatera okunyumira nange simanyi bwe bakayimba naye nankagenda bwe kati banantereza
amazima genkabye namunange wandiba wagenda it's okay obanga osazeewo okunumya nange kankulumye it's alright siriddamu kwagala nze mukwano akayimba alina obuyimba nga bubiri ku TikTok n'obuyimba bunyumira waliwo omwana amwita gift gift mukwano gwange ali eyo Saudi naye wati wabiyemba akayimba kanyuma gwe akayimba kanyuma it's alright baby wobanga sazeewo nange bintamye it's okay bannange okolima mu nnyimba zo Lana Sophia akayimba nga gambo okusinziira ku bakazi b'enkwanye ebiro bino bannange nandi bannalwala yali anzise. Now, I love the song. Thank you so I love everything. Nze nga tonayogera kigambo kyonna kyonna nze njagala nnyo it's okay bana omuntu awulira nga awonye it's a healing song omuntu watuuka it's okay okkiriza okkiriza banange Sophie nalaba gift nga agala emimwa naye mukwano oyo omwana it's okay nengamba yagikuba nnyo actually I think gift yasinga okuba challenge eyo yagikuba najabya bwabya akayimba kagenda katya okusinziira ku maziga genkabye ebiro bino munange wandiba wagenda okusinziira ku bikolwa byondaga akacyo kano munange wandiba wabivaako it's okay then it's okay bw'obanga obivuddemu sokolindemu Omutima ngume it's alright sikugana kufuna mupya baby bw'obanga bw'otyo bw'okoze naye kiki bwe tubanga twayombamu alani wandiŋŋambye mukwano bw'oti naye kiki bwe tubanga twayombamu mukwano gwange byebyo. Sophie, she goes by the names of Lana Sophia, very talented female R&B artist. Mwana moto ayimba bulungi. I know many of you mubaddeyo nga mwebuuza ani yayimba ennyimba ezo, ani yayimba oluyimba olwo. She's a few of those TikTok artists oba oliawo abatafunye nnyogo mukisa nga bw'ogamba nti abaviral tabagira ku TikTok baliam ne bamanya wamu n'ennyimba zaabwe. I believe many of you ennyimba ze ziri mu simu yammwe ziri mu simu zammwe naye nga ogamba oba omwana kale kuliko Lana Sophie naye nga tomanyi bwafana. I met her last was it last Sunday? Yeah, Sunday. Chumi ne musange wa Chumi ku show ya Chumi. I was so happy to see her because I said to myself yo omwana bulijje yayimba ezo ennyimba. Walai, very talented. Lana. Yes, please. Sanyi sokulaba. Nango kusanga Alan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nagamye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center. Nkyala musiraamu kubampulira Lana Sophie. Lana Sophie. Ya buli muntu abeera ne perspective yo ku bintu by'eddiini. I respect religion because it's a very sensitive issue. Naye buli muntu alina engeri gy'ategeeramu. So I respect religion, Islam, Catholic and spiritualists. So me, I am so much into spiritual, understanding myself, my spirit, myself, but nakulira maka masilamu, my partner is a Muslim. You've just saved my son, so I respect. Actually, ngambi omwana wo, how old is he? He's 4. Ya ne mugamba assalamu alaikum omwana wo nanziramu. Kitegeeza ate waka. Yes, so I respect everyone. Omwana naye muntu tempathie maybe analabira mu maaso. Yes, naye notegera ebintu nga webitegera koze ensi ffenna tuwuba byaffe. Yeah. Oli otya? Ndi fine. Obulamu bugamba ki? Bulungi. Olina ennyimba mmeka? Ouch. Nina ennyimba ziwerako. Ezakafuluma. Okay, abantu zibamanyiko. Olwo baluyita batyo right, it's okay. Baluyita ombavula. Naye abantu baba balutuma it's okay.
Okay. Oba I. Then waliwo kasonga katono. Kasonga katono lugenda lutya? Kali kaso. Oh, ha. Bananga, I love that song. Are you serious? Ay. The Sophia, I'm your #1 fan. Thank you so much. Nabalabanga bana bagakaba nengamba. Gena masa kama kagena kati yako. Kali kasonga katono kamubwe kati akatulemesa laba byetulimu bwoba chanjagala Chinetoloza amanyi manji gontaddeko kende kale bwobanga wanchawa mukwano bwobanga wanchawa ekitufunze nakusobya nayo busungu bwolina bungi bugenda nakukukoza ensobi jukira twaliba mukwano nze byalavu byajjanga by the way. So that's it. Ne Sophia oyimba bulungi. Thank you so much. Ani akwandikira obuyimba obwo? Nze newandikira. Sophie. I swear, nze newandikira ennyimba zange. At least zomanyi nti muzimanyiko. Waliwo bali bampandikiddeko before. Naye waliwo turning point gye natuukako ne ngamba wait a minute. Naye sisobola kwewandikira nnyimba. That's how I started writing my songs. Era kasonga katono lwe lumu ku nnyimba nga maze okureshapinga my mind ne ngamba naye ndabika nsobola okuwandiika. Ze zimu ku nnyimba ezo ze nawandika kasonga katono. Kati it could be lusobola okuba ne story yaro ne ennyimba endala zonna ze nze mpandika zibadde premeditated ng'omuntu ategedde nti ndabika nteekeddwa kukola kino. I think about something ne ngamba because I'm an empath. Omanyi omuntu gwe bayita empath? Nedda. Naye. Omuntu gwe bayita empath. Twalikuume yaawo. Omuntu empath ye muntu asobola okweteeka mu bigere by'omuntu. Nenzija nenkunyonyola Alan, you're an empath by the way, kuba gojana abantu ne bakunyonyola ebintu no getting a deep n'omuntu naye nga n'owulira ekintu omuntu kyawulira to the point nti n'omuntu akulaba akakasa nti ya. So I'm an empath nti olumumpandika ennyimba basically nsobola okutunula oba nempulira nengamba ko omuntu waba ali mu mbeera bw'ati asobola kukola atya. I got deep there kuba nze saagala nnyo ku massaginga feelings z'abantu. Abantu bayita mu bizibu. Kyekyo lwaki nze nsobola owandiika oluyimba omuntu n'aluwuliriza n'akaaba. Because I go deeper. Ne mmanyi okay bw'aba agenda kuba bw'ati ate kigenda muyamba kitya because from empathy you heal. N'oyamba okuba ng'owonya abantu abatakumanyi nako. Nenga gamba kayimbako oyo omuwala kankolera nenga tamumanyi. Kati nga ALLANCRUZ ngugamba simanyi Lana Sophie naye music wankolera. That's the energy kuba tulimanyi. The energy you send out through these songs. Era nze nali manyi oba kawala katono bwe kati kali skini kali eyo bambi okayimba katolo kabutolo bana inakulabye eyo ka vicious you look so nice nengamba ya Allah omwana bwati bwafaanana maswali. So like seriously nti enyimbe ezo kati ezizze nti kasonga katono wajikuba it can have its own story on solo kujinyonyola naye ng'omuntu ofuna kye bayita spark bwe nagikuba neeyita then ennyimba ezize ziddako siri kyaliwo nina akayimba ke bayita siri kyaliwo nako kadde katambula bulungi then kati nyina ogenda kiwulira. I premeditate, sit down with my spiritual guides kuba omanyi abantu ababeera ne ba spiritual guides yegwa omuntu abeera wekka Alan ng'oli wano nga tewali muntu aliwo naye ng'oyogera. So you talk, you be like kale omuntu aba awulira bw'ati agenda kola ati I put pen on paper ne mpandiika ebintu abyo ate just to heal people, to help because that's we here to serve. Naye gwe kikinga gwe lwaki baakutonda kyekyo lwaki tunoonya nnyo noonoonya eno but when you find out the purpose lwaki oli ku nsi eno kati nze believing anti eyo ensonga kyekyo lwaki oyinza n'okwesanga bantu bangi nnyo baagala obeera wano ku CRUZ exclusive naye nkyagalanga naye mbadde nga sibeeranga awo ne ngamba okay kanonye because there is always a right time naddala woba okola ekintu ekituufu path yo ebeera straight nze simanyangako nti nja meetinga Alan naye abantu baaliyo banaye njagala nengendako ku CRUZ ngendeko but it just happened we happened to be in the same spot search tegese nti wenayimba ku show ya Chumi ngenda meetinga Alan so this is how the universe operates netuteeka ewantu ewatuufu mu kadde akatuufu kyekyo lwaki nze laseekubageza nti Alan oyimba bulungi naye lwaki toyina manager nga bw'okyebuuza it's a big question lwaki but sometimes the universe ye yagala kusomese katonda yagala kwesomeseze oyite mu buzibu obwo because right now nina story y'okwogera omuntu eyafuna manager nga tannaba nakuba hit gy'atayina
because I can explain to someone ne mugamba manyi kino wano bayitawo we bati okuminkiriza bwoti okola bwoti ne bwoti oba ojja kutuuka because right now I'm here but such tegeses GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti omuntu bw'owulira era mbadde nja kukusaba nina ebibuuzo bingi nnyo ku luyimba olwa ai oba it's okay naye mbadde nkusaba ompemu ebigambo ebisooka nzijukire bulungi bulijjo bye njagala okubuuza mu luyimba olwo lyrically even before that ola Alan nze ennyimba zange kyekugamba nti premeditate nti ennyimba zange kyempita punchline kyekigambo ekirina okusooka okumva mu matu bw'oba otegeka naddala nti kati katale oluyimba luno ndifulumya naye ani agenda odduwulira kuba eddakiika eseconds ezisooka okufulumamu ze zigenda okuwa omuntu ntuule mpulirize oba ngende. So I always think about the first lines, the first bar of my song. And that song goes like okusinziira ku maziga g'Nkaba ebiro bino munange wandiba wagenda okusinziira ku bikolwa by'ondaga akaco kano munange wandiba wabivaamu it's okay baby it's okay bw'oba ng'obivuddemu sokolindemu Omutima ngume it's alright sikugana kufuna mupya baby bw'oba nga bw'otyo bw'okoze naye kiki bwe tuba nga twayombamu ne Ssetonda nsaba onsasire mukwano kiki bwe tuba nga twayombamu ne Ssetonda nsaba onsasire ai moto I moto but is it because I love you more than forever kyokka kati ompisa bubi nnyo forever nga nze yakwagala watali favor is it because I love you more than forever kyokka kati ompisa bubi nnyo forever nga nze yakwagala watali favor when my mom and my papa were saying never kirimanyi ki eyakuntwalako eyakwerabiza byonna biri bye twayitanga mwala ne wakyuka munange ngoma amakazi okubitegeera bw'ompa time nja kusobola okukiwanirira bw'oba okoye I won't stop you from going away there ain't nothing left to pick up on all these memories left genda wait the song is so rich in the lyrics. Yes. You wrote it by yourself. I wrote it by myself. Watunuulira ki baali bakumenya ku mutima wajjukira memory mu kaseera ako ng'owandiika oluyimba olwo luwulirika ng'omuntu yaluwandiika ng'akaaba omanyi waliwo oluyimba lwa Liam Voice olwa Bass. Yes. When you ask Liam Voice off camera byakulira ku luyimba olwa Bass very deep owulira nga n'olususu lujjako ki olususu lutya. Now when you listen to your song of It's Okay, even the way you say it's okay, you know someone omanyi abakyala oba abakazi baagala nnyo naye owulira omuwala ali heart ng'asaba forgiveness oba ng'asaba olunaku lumu gaayo oyo amuddiremu naye ng'ebintu ebisooka. Is this a moment you've gone through? Is this a heartbreak you've ever gone through nga wagirowoozaako n'ogigattamu ne moments z'abantu abalala? Nga bwe nkugambye Alan nti all of us go through heartbreak
naye olumu nga kyengamba nti omuntu aba ne calling. Sometimes I also get shocked at my lyrics, the way they come out. The only song gyenkugamba nti premeditate nti olowooza ku kintu before kasonga katono ekitegereyo yo naina gaayo naye nga Alan, it's hard to date a person nga aina first love ate nga first love oyo si muntu okategedde. It's hard to date a person nga aina first love nga ate oyo first love si muntu kati be bayimbi si muntu yes nga si muntu ye muyimbi aba ne first love nga okuyimba ye first love ontegeera Alan nti oyina first love eyo it could be ekyokola ekya Mama Brighton it could be ekintu kino kyokola nga it's your first love era nga you can never trade it for anyone ekyo kyoba ne bantu bakimanyi okategedde career yange is my first love kakati omuntu yenna ajja mu bulamu bwo aba already ayina competitor bwe buzibu obutawaanya abayimbi bambi nti industry abayimbi tebafumbirwa that's it because ojambula mbwa omuntu ngorede ayina first love nga kwe kuyimba ye arts athletics abasambi ayina attachment ku kintu ekyo kati bambe ate abantu abasinga abajambula mbwa fo twagala ayagala omwagale ng'oba bw'oyagala ekintu ekyo oba si kyekyo akujje atko attachment eyo ofuna sente meka mu kuyimba bakuwa meka ogenda wakimi kuyimba byabwerere tuula akwamekana there are men who do that gakwate n'omwala neyebaka naye kino ekintu ekikuli munda ebyaddala ng'oli muyimbi va mu bino nti endongo efuna sente ngenze kuyimba naye nga wazaalibwa it's a calling because some of us are invited by the things we are doing kyekyo lwaki tetupakuka twapakukako nga tutandika naye otuuka n'okkakkana n'omanya kino kyenteekedde okuba kuba bwe mba siyimba I'm more sad than nga nnyimba n'omanya kangumiikirize akaseera katuufu kanaatuuka the universe is going to open up doors from me as entuufu kati ekintu ekyo nti ojja n'otandika omuntu ajja akwagala naye nga asuubira ogenda mwagala ebyo ye byakola ki byasuubira bye bitutawaanya kati olaba abasajja nga when we talk about if I'm to talk about somebody right now ayita mu mbeera eyo Dr. Jose Chameleone that guy is talented aina attachment ku talent ye kitegera it's his first love aina ka video ke yakoze I almost cried nze nja ku shining pakalas kitegera nti ye awulira muri mu mutima gwe you can never music and Alan Endongo is a master obufumbo is a master kava wakali akuga nti abayimbi tebafumbirwa oba si kyekyo omuntu yenna ayina attachment n'ekintu nga itsa nsanze nnyo kubawala abazanya film ebina Uganda yes n'ombuuza lwaki tokyazanya naga omwami yaŋŋaana naye nga abikunnyonnyola ng'akaaba awulira ennaku munda so you either choose to stay that way or the other way kati ekintu ekyo nti obufumbo is a master Endongo is a master bagamba you can never serve two what masters at a go era kyovalaba ekimu kiba kijja kwebera omu bw'asalawo n'agamba kampa omwami omukwano ekimu kijja kwesikamu you can't serve two masters at a go you cannot Endongo nga yo is a master ate master kabaka nti Endongo eba yakulonda negamba gwela n'ogenda ku you're going to serve me because we are doing service kyekyo lwaki nze siyimba it's okay people sing vibe songs but I feel mba ndi kuliaza amanya fani wange bwenkera ku machana ennyimbo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty kulimba nga talina kyasobola kujjamu njagala nnyo omufani wange n'atuula n'awuliriza before nga tannabuuka ku kidongo naye bw'awuliriza kiki kyafunamu that's a service to me I take it as a service era I know abasinga oyinza okuba toyagala music wange you're not my what you're not the person I'm here to serve nina abantu bendi wano okuservinga abantu abali heartbroken nga tamanyi na butya bwayitawo naye nze ndaba message Alan ng'omwana akugamba lana akayimbako gye kanzija
nogamba yes, that is why I'm here. So nti endongo master ne relationship, oba call it marriage, because a relationship leads to marriage, is a master. Kati olumu bambi bituwa obuzibu okubalansinga ekintu ekyo kyokka omuntu aba yayagala omuwagale nga omuwa omukwano ogwo gwaba asuubira, but we don't have it ng'abayimbi. That's it, we do not have it. Era bw'ojambulamu bwange kati omala kwezuula nze I know now the people bw'oba oyagala okubeera mu bulamu bwange, talk about my partner or what, omanya Lana ali kino nakiri wano, no goes on for Lana. You cannot wake up and tell me tojja genda ku show because ABCD. Tuba tujja kukola ki, tugenda kuvaawo. Kati ate ebyo ebikyasinze okutabula nti omuntu agezaako balancing eno, you can't balance them. Ekimu era weerekereza oba n'ofuna omuntu asobola okutegeera mu bulalu bwo, mu butategeerekeka bwo, because fe ng'omuyimbi oba ng'omuntu omunakitone obaamu omwoyo ogwo, that spirit, bino si bya bulimba nti oba ki, it's a spirit ekubeeramu. Kyekyo lwaki osobola okumitinga wano Lana naye nga bye wansanze ku stage byabadde birala. There is a spirit that's in you nti eba nayo yeetaaga attention ate erina obujja. Era kyekyo lwaki olumu oli asobola n'okusala ndaga munange ebyokuyimba mwami yaŋŋana naye neŋŋuma ne ŋŋenda, obufumbo obwo sometimes tebuwangaala. Ate ne yejjusa later kale singa nasigala nga nkola. Alina mission etaggwa. Alina mission etaggwa because we are here to serve. So kati omwami all this nkiderivinga nga nkireeta ku luyimba lwa Kasonga Katono. You have a guy, I'm here having a guy ayagala mwagale nze no, omuntu nga yakajja nkwana mugamba nze Lana simanyi kwagala. The only thing I know how to love is my music. I'm that selfish. Kati ojo kimanyi kati at the end, because people love manipulating people, they think we now call that nemukolera kino agenda kola ki maybe kukyusa. No, I don't. Okitegedde. So obeera mu bulamu bwange ng'okimanyi nti kana kakyala kino endongo ye musanyusa. Kwanza kyangu nnyo ne bwe tuba twanyizeemu because those things happen. Bw'ongamba nti Lana waliwo wanene akayimba, waliwo wanene akagigi, ne twogera ku by'endongo, it's easy to blend in, to come back even ne bwe tuba twanyegedde kyoba ki, because kye kinsanyusa ng'omuntu. So I'm not gonna give up on my whatever, my first love ng'ekyo bwe kiri, then atenkwe attention gy'onsuubiramu just talina nakubeera. So this guy gets angry. He used to love me like so much. Kyenyinza okuyita naye waliwo love gye bayita ng'oli just obsessed with someone. Those people who do love bombing, do you know people who do love bombing? Kubombinga n'omukwano, kubira amasimu, kukola atya. So they kind of get obsessed. Naye kati gwoba n'ekiroto kuba bambi abawala abasinga bibabuza bagamba kenafunye ono ampa ssente, he's available and what ne weerabira why you're here, because tuli born for different kind of things. Bino byonna byonna ebintu bye tufuna neno mu nsi, they are top ups oba n'ekintu ky'olina okukola mu nsi to serve the universe, ky'olina okuzzaayo. Kati gwe buli lw'okigayalirira bwe bulamu bw'okubeera nga outside you're happy but internally are you happy? Nope. You are not. Kati guy, that's how guy we are nyiga. He just wakes up and blocks me. You know? Guy one blocking, like we didn't have any arguments because I'm a person who loves talking, sitting someone down. Okay, kati buzibuchi. What's wrong? Nomgamba naye kino, I don't feel like you love me. You're like, how do you want me to love you? You know? When I tell you I love you, show me. I'm like, I don't have a way of showing this guy that I love him. Okay, mfayo ekyetaagisa. Then he gets what? He love me, I will get someone who loves me. What? Okay, fine. Because this is a journey. Spirits, we are on a spiritual journey. It's a train. Someone will come, train station here, wetuka, navako. Don't take things, I'm a person who has evolved to not take things too serious. And some people are too serious in life. And nadala in relationships. When you're too serious, man. So the guy blocks me.
GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti noti. After some time, I'm like, bila kano byachi. Omukubira essimu takwata. Yeah, I was trying to call him. Nenga takwata. Because for sure we had this. Nenga biada, it's a past relationship, you know. Nga omukubira essimu takwata. Okolotya. Nenga ba linda ko. So from that, I wrote a song about it. But that verse wasn't there. So can endo andika ko nga lutandikire no right lutandika nayo verse ya owaye bobo ulira nkusabonya nukule omutima gutase, because I could call, you know, and he's not picking. Anera gide kondoza, he wants to teach me a lesson. So I nenpandike yo verse kulaba wekwese nyoka gobako tinkwesibeko nenkutayiza side ne side gwokodo wadde okukamala. I try to search and search my heart, I pretend I don't miss you naye nnuma okukamala love yo yannema okusangula. So I wrote that song nenjirekaku that verse ne chorus. I am a person who moves on very fast, like quickly. Nembivaako. Kat after some time bwenfune no, it's a long story bwe malanga bampandikidde Nyimba ate zikoze nfunye breakup sezo ngamba bana endonge na kola nengamba okay kati ntandikwa gamba kanewandikira. That was 2021 ngamba naye kanewandikire ntandiko wandika nengamba nengenda kola nga enyimba zange nganziwandika nenteka ku YouTube ayagala awulirize atayagala abireke. That's how I made a full album. Nenga nyimba singako za luzungu. Nengela it's Heartbreak, cause that's why I say this is my direction. Bwabanga bwa luzungu nenga chinyangwira nyo owandiko limba Heartbreak. I don't know why. Kati kasonga katono ye yaliko ngo Oluganda. Nejukiranga kano kavaska kasonga katono tekaliko kati kwaliko yo verse then ne hell no way. Tell me why you had to go so far away. By the way, tell me why you had to go so far away. Bwenda ebife ebimu mwe twayitanga, ebife ebimu mwe twasulanga, wankokyeza ebikoche ensimbi twaziryanga baby, buli kimu wakikola. So mbuwandiika nenduteekayo. But abantu nga bomanyi nakyali wange CRUZ wulirizamu akayimba. This song is good. Then kati waliwo abantu ababa a little advanced mu ndongo nagamba waliwo ekibula ku luyimba luno. Kayimba kampi, they could just tell me akayimba kampi because the verses were two. And then kitegera later that mwali mbulamu just ka richness. Kayimba kampi konze njaddukola. By then jukire ndongo ngamba nkola byange. Kati mfunye guy awo bamuyita Bugsy ng'akuba guitar. So I could go to his place ne tukuba guitar ne nyimba. He loves my talent so much because apparently he's even my vocal coach. Anyamba ko vocal coaching guitar one. Bugsy ngamba lana tutandike ngokola nga covers w'oluzungu obwo bichi. Nemugamba kiya tusobola nosulamu obuyimba bwange 1 2 mu kifo ky'okustruggling ngamba nkola video nga tukozesa obwo obuntu. So nziramu akayimba kasonga katono. Kasonga katono, yes. By then nali nduyita love yo. Ngamba olimba luno kanduddemu. Abantu bangamba kampi. I go back to that story of my previous boyfriend. Ngamba guy ono ntunulamu story yo. Then ndabirana relationships abantu bawukana busonga butono. You know, just simple things. You know? Many people don't break up over big issues. Like buba buntu butono webati. So that word comes to me. Sometimes by the end mbandi awo nentambula ngantambula because me I go to studio with my song. I'm not walo chebaita song to track.
and then track to song. Waliwo omuntu ajja nga track weri n'ateekako. I love so much okujja ne feel yange mu studio. Wadde abantu baga kiri kyekyangu, but I love nenzijja ne direction yange nti ne mugamba producer njagala kuyita wano. Ntugamba okay, ne tukola fena. So with that song, ntandikako ka part. Olumu mba just ntudde na one and something falls on me. Ntandika ne ngamba okay, I write it then record it. Bwemba sina budde, bwemba nyina budde ne mpandikirawo. Tuandika nentandika kasonga katono kamuwe kati. So the story starts flowing like that. Nenkakola mu acoustic version. Ka video nenkateekayo ku YouTube ne ku TikTok. Kati akavideo ako jukide mabega onanze nteekayo ku TikTok enyimba zange album yange je nafunanga buli mwezi nteekayo abantu baga no ina sente every time obeera mu studio. Kumbe I recorded my songs lumu nteekayo lumu mu mwezi. So kasonga katono y'omu ne ku nyimba ze nasembayo kuteekayo ndoza almost nga mu gw'omwenda. Nenge nyimba zo nazitandika zitanga mu gwakusatu. Abantu batandikira kati wenkole ako ka version TikTok yo ne katandiko tambula. Nekatandiko tambula. Ngenda olaba lana mpezeza likes 10. Like 10. Nengamba olindako. Nakayimba no kala yakakola chi because wobera mu likes 10 sometimes moderate person obera mu views nga osolo kubera mu views nga 10 yes. Ngamba lindako. Nekatambula nekaweza 10 ra likes. Hey, ngandilaba ne challenges kati some people could say you girl you love this song. Whose song is it? They don't know it's mine. Nentandiko duetting out. Kati obongo webongambira wait a minute. Rachi siddayo mu studio. Nendi coding olimba luno kwa kapati ako kali kasonga katono kenateekayo jukira original tekaliko. Nkateekayo. Kati nengamba kanzire mu studio I re-record this song. Nenzirayo mu studio netulukolera bwe natuka Prof Eli because even Prof Eli nani namukoleyako ka drop way back munga video wa 16 wa 2017 kati nampereza message around 2019 nangamba lana wankolera ka drop aka Prof Eli beats kalungi oina offer ku studio jangu. I didn't see that message till later 2019 nenga yajimpeleza mu 2017 around kati nzijukira gayo no yangamba ngende mfune offer then ngenda mu hitting anangamba it's okay this is home tukola I didn't pay for the song and thank you. Nyimba ezikolera abantu I don't know abantu abawa offer bantu bali awo ngati babiriko mugamba tulukole when tuka mu studio ne tulukola nangamba manyila na katjukire no kali kasonga katono ye yali third verse angamba lana wanye eno verse je tuba tukola ki tusoosa kwata mukatono okay kutumule mukatono nnyo tukomeonera na Sophie tovao Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Eyo mukulikireyo ddala mu bulango bw'abakama baffe obwo atukyeyongerayo. So Eli akugamba mulonda verse esembayo kuba twaluwuliriza netuluwuliriza tulonda verse esembayo nangamba eno verse erina okukola ki okusooka kuba eyita omuntu kali kasonga katono someone will go like okay tugisoosa tuteekayo oluyimba si republishing na udu publishing asikoze eki nothing tuteekayo my god kuba twaliteekayo around December wa 2021 ngenda okuyingira Feb wa 2022 just imagine kyobala nti enyimba ezimu zikula with time nalutekayo mu December 2021 naye lutandika okupikinga okutuuka ku peak mu Feb basabu ku YouTube nga beeyongera buli kaseera whose song is this I was like wait a minute olimba ne lukola bulungi nyonyonyonyo but the story is that from that guy kale oli bwawulira people go through
tough heartbreaks kati oli bw'aluwulira luconnectinga n'omuwala gwe baakyawa gwe baamenya but to me it's that you come to my life just know I have a life already ate abantu bambi twetaaga okutegeera ekyo ekintu people are happy because they know CRUZ kati it's hard nze nkimanyi bw'oba ne first love kyekyo lwaki olumu abantu abamu we are cold naye we are not cold we just know who we are nze manyi kyendi nina amaanyi agange you're not going to come in my life and manipulate me togenda kujambula mbwange abawala abasinga bastrugglinga nezo heartbreaks zolaba because you don't know who you are so you would let anybody come and start manipulating you into believing that they love you more than you love yourself kyamuzizo nze omuntu okujja ntera okateeka ku status yange abantu ne baseka okujja okuŋŋamba nti Lana I love you more than I love myself oyagala kuntuga like how gwe kirowoozeemu someone to come and tell you I love you more than I love myself oba omuntu okuŋŋamba mbw anti die hard which kind of die hard kitegeeza oyo omuntu asobola okukutta bw'aba akwagala n'okusinga bwe yeeyagala osobola omukola ekintu n'akugjawo oba asobola okwetta ku lulwo okitegeera kati sibye abantu bye baagala mukwa anti kati ebyo that toxic it's toxic love omuntu alina talent oba omuntu amanya ekigendererwa kye kuno ku nsi tomwetaaga oyo omuntu bw'atyo bw'abeera agenda kumalako emirembe okitegeera abantu ba hard lovers abo beetaaga abantu nga bali ba love seekers kyokka ate obuzibu buliwo abantu abanoonya omukwano mu nsi baagala nnyo ate abantu already abalina first love nga sina muntu nafiira ku serebu naye nga serebu banange tamuliko banaye ng'omuwala ayagala serebu naye nga serebu ali birala those people who are banoonya love kati ate abasinga ku bo babeera n'ekintu munda nga kyeyeetaaga heartbreak aterere mu line again naye kirabika siteekeddwa kubeera mu mukwano nteekeddwa kubeera that's how the universe bwe tutegeka olumu kyekyo lwakinza olumu ngamba nti those people who break our hearts so much be bantu be twakola nabo spiritual contracts in the spiritual realm kuba oba ku nsi kuno weewunza everyone is your friend kati omuntu oyo olumu gw'obaana wamutegeka nti olaba neewunza nemedde okudda ku line jangu okole bwoti because there is omuntu gw'ogwa naye mukwana ennyo n'akumenya bw'amala okumenya n'ogaa naye kangende ku kyeyo kati webituse naye nga singa teyakikola tewandigenze those people sometimes in the spiritual realm I so believe they are our friends ezo spiritual contracts zetukola nga tuzaana n'ogamba bwe natuuka kweno point neetaaga omuntu anyambako wano nti Allan ojja kunyamba okitegeera Allan ng'olina kyaliwo olumu nga sina bya love kyaliwo noga Allan yandyamu olukwe naye okuvaako olwo siddamu kwesiga muntu n'omu nga it was only Allan yeye n'okusomesa eryo essomo because he's your friend era ye yakulaga nti omukwano mutuufu gubeera wano ne mupepe yeno ne mupepe yeri Allan n'okera nga nawe n'ensonga kuba sometimes those breakups zijja kasonga katono alooza breakups zijja mu nsonga nnene you know nze nne mukwano gwange ba breaking up ne girlfriend we naye girlfriend we yamutema ekijiiko ekisena enva like the real kijiiko baayombamu katono awo n'amutema wano ekijiiko ku lugalo relationship neekoma era omuwala kati juzi yazaala n'okuzaala balina omwana oh my god naye awo ye we yategeera n'agamba omukazi asobola okutta omukazi asobola okukola bw'ati so era yetayaga love kati alengera mukamoli bw'ati agamba kansooke enkole omukazi yali anzise okitegeera so kati akakantu katuufu nti sometimes the people that break people's hearts so bad babeera nga zeweyita benchmarks nti okay bwe ntuuka waneeno kuba basinga bonna bakususuta ne bakola ki but it takes this kind of person gw'oyagala n'omutima gwo gwonna okukola ekintu gwe okuyiga essomo eryo because we are here to experience and learn evolve to be enlightened. Did you cry when you were making that song? Did I cry when I was making that song? Nyinza ogamba at first kali kenkugamba akasooka because I cry sometimes even these songs ngamba is premeditated. I cry on some lines waliwo line jempandika nange nengamba wait a minute you know like which line like Jens Jukira more olimba renyine oli particular wogambira nti bwe ndaba ebifo ebimu mwe twayitanga
ebifo ebimu mwe twasulanga wankokyeza ebikoco ensimbi twaziryanga baby buli kimu wakikola bwagwe naye it was like that because after actually after that song broke through neluyitamu you know me I'm one person who believes love doesn't die kalike nkugambye nti oyo omuntu olumu muba mwakola assignments zammwe right now byotacyasobola kujjukira naye ng'ateekeddwa okuyamba kyekirwaki after some time you forget about it era bamunagamba singa teyaligayo okukola kintu kino era bamala ate ne baddiŋŋana n'okuddiŋŋana later on those ziba scarce by the way naye Sophie nkubuulire Sophie olina ebigambo mulavu byoyogera abantu nga babiyitamu eyo nze waliwo omuwala eyankyawa mu 2015 omuwala oyo bwe yankyawa bannange obwongo bwange bwaŋŋamba oba omuwala ono akukyaye lwakubanga oli mwavu wala kubanga toyina mulimu ng'obinoonya tobiraba ne ŋŋamba CRUZ genda okola oyo omuwala ajja kudda nengenda nenoonya emirimu sikwe kufuna omulimu ku telefayina nengufuna neŋŋamba kati njagala nkole embeere wakabi atandabenga naye munnange kati tetukyeyagala naye nejjuzi ono nakimugamba mugamba naye singa siggwe kunteekamu eyo mbeera nali sijja tuuka kubanga kyandeetera okukola ennyo neŋŋamba njagala mulageko naye nga tomanyi nti eyo setup that's how the universe ekola setup n'ogigwamu egamba kati awo wenkwagala CRUZ right now ne noti 784 993 noti 2 noti 7 noti 7 787 655 noti oba noti 781 818 443 Success Motors. Walk in, drive out. Now you're so proud of yourself nainga it was ani yakuwa gundi yo church kyenkugambye sometimes those are our spiritual contracts chovola abantu amba breaking up nadala abakazi ntera nnyo balabanga balwana entale ezo nagamba nti gayo yo bwe yandekaawo negwe nali simanyi kulala nafuna omukisa wamagenda naye wamma kyoyogera kituufu oli mukazi oli muwala mugezi nnyo mu bintu by'omukwano ogulowooza nnyo I think about a lot of things kati olumu kati with that kasonga katonela when the song came out nelukola jukira he had blocked me he unblocked me era oba message naye nga mbulaba abaana nga babukola so I wasn't shocked when people could say Nakayimba nakamuweereza yansonyiye at first nali ndooza byakusaaga but later on nakitegera nti byaddala ngogamba Guy namuweereza Kayimba yansonyiye Guy namuweereza Kayimba yali unblockinga nakapostinze ku Facebook gye yakalabye najja na unblockinga nampereza message nanga byotadde ku Facebook obiterayo nze oba wafuna omulala such things they kind of pile up my energy nengamba wait a minute so I felt so good with that that guy came and blocked me and he's like hey Lana Nkulava I'm like okay hola Nkulava nengamba kati omanyi olumu nze ndi muntu ava like my moods don't last that ntimbera grudging nange ekintu ekyanema because I understand that era yagenda n'okujjanga byanvaamu dda you know nti oba twaliko ebyo baki so we talked about it kati ekiri kyengambye sometimes osobola n'okudda ate person oyo nga byonna bimuyiseemu olumu bibataafu kati wamusonyiwa era he was like naye omanyi kubeera yaŋŋana naye omanyi nti twayawukana ebintu ebyekisiru nemugamba obiraba kati nti no bya kisiru you know gwe how do you tell me nti oyagala nkwagale ntya some people beba abantu era nze nkubuza oyagala kuntuga how do you say you want me to love you more than I love myself I'm selfish when it comes to love ndi very selfish yagala omuntu nagambo musimanyi oli omusajja ayagala nnyo maama we oyagala okitegeera tebamwagadde bulungi nedda people should learn Alan these people should learn to love themselves kubanga tosobola kubanga teweeyagala
omuntu olumu bw'omugamba love si prison. Love si prison. Omuntu olumu bw'omugamba people are looking for happiness from outside. Teri sanyu kyova olaba abantu bagamba abayimbi tebaagala because we already have this inside happiness. Tebafumbirwa. Nti already nyina ekintu ekimpe sanyu ogenda ku breaking up nange leero enkyankuba oluyimba. Lugenda kusiimulawo byonna byonna ebyo bibadde nkola. Kati kye kimu n'okwagala Alan owagira omupiira. Nnyo. Kati Alan waliwo omuntu awagira omupiira naye waliwo omuntu nga actually singa tekyali ki singa musambi wa mupiira gye bali abo abantu ng'okimanyi singa tuli baakabi nnyo singa bazadde baffe bali bakimanyi nti tuli baakabi singa tuli baakabi nnyo naye lwakuba bambi nabo olumu tobanenya ebimu tebaabitegeera the only thing they know is education tubeera ku ssomero eyo ng'ekintu kyewanditaddeko essira kye bakuwangako curricular activity ekintu kyewanditaddeko nnyo kye bakuyita nti that's your hobby my friend ekintu ky'ozaalibwa okukola I wish we know and wake up abo abazungu bye batusinga ate tebaagala tukitegeere kuba kati abaana baabwe babeera mu homeschool naye ng'omwana ahomeschoolinga ki abo abakyalina kugatta bilaputopu kukola ki mupiira mutwala ayimbe mwana kuva butali mu akademi ya kuyimba ogenda musobolera waggwe ng'osoose n'ogenda n'okakalukana n'ebitabo n'ogenda simana n'okola ki so in that kind of aspect abantu abamu nti to getting detached omuntu ng'awagira omupiira mu abasajja to the extent nti singa tekyali kiyandigusambye oba tolina ky'omugamba kuba kati be bakazi bebizibu byafuna ayagala nnyo omupiira lwaki abeera ayagala nnyo omupiira sebo nangerageranya mbunze simanyanga angerageranye kuki tolina ky'omugamba kuba yakimanyi nti be babasajja oyawukanya naye leero enkya Arsenal wekuba golo tolina ky'omugamba okitegeera awulya ng'omutima gwo guli satisfied guli well coped era we babakuba nga wooli ojja mukubira amasimu nga tagakwata ogambe gayita njagala but you failed to understand him first love ye eriki kati oba olina oba oyolekedde obuzibu ke kali ke nakugambye mwana mugezi Sophia oli muwala mugezi nnyo mu bintu by'omukwano singa wajja dda walwawo nnyo naye ke ka timing akatuufu okitegeera nti kuba Alan kati wali omuntu aba akuzza mabega eri kutegeera nti oba oyolekedde obuzibu you already have a competitor ogenda okujambula mbwa Alan ng'olina competitor wamma kati wakategedde kati ne bw'ova ku sports mu bulamu obwaddala ojja sanga Kimu nga Kimu ayagala nnyo maama we ng'ogenza okwagala Kimu ng'ayagala nnyo maama we kyokka gwe n'oyagala Kimu n'ogamba Kimu njagala n'okusinga maama we ekitagenda kukola ki gwekyo ne kikulumya omutwe kuba oba olemedde okumanya nti kompitita wange yaani okitegeera kuba omanya abantu abasinga kati bwe biba mu by'obuntu osobola ogamba okay Alan alina akawala ke yakwanye kansooke nkalabe genda ku Facebook nobiyitayitamu nogamba naye nkasinga wano kati maama we obeera ogenda mugamba omusingawa sooka otegeere omuntu by'ayagala and respect it bireme kulumya mutwe kati era kyova olaba nti bwetuba ffenna tuli bayimbi Alan oli muyimbi nange ndi muyimbi era nawo waliwo ensasagge kuba olina first love nange njirina kati muteekwa okuba nga understanding yammwe ey'ebintu ndalamu nnyo okusobola n'okukwatagana bwe muti kuba buli omu alina spirit eri gye nagambye ey'obuyimbi eri egoful. By the way kyova olaba nze Sophia olabaye nze ngamba nnyo n'abantu n'abawala even the time I dated nze ngamba nnyo abantu you're not in my relationship nti oli mu kkomera if you feel you want to go out you go now kati tekikwetagisa gamba nti Kimu Alani undi tugende ffenna gwoba oyagala ogenda osanyuka essanyuka omawo okitegeera then there are those people nga ayagala tubala abamu balumya omutwe ne bwagenda ku mikolo tagenda nange oli ayinza okuba nga first love ye yakugenda nga alina emikwano gye ne bafuna vibes when you come back people Alan abantu tebategera ebintu okay relationships nzibu nange sinza gamba nti amagulu kale at least olina ekintu kyontangazizaako kyoyise first love ekyo nkitegedde bulungi nnyo era kakantu abantu bw'oyingira mu bulamu bw'omuntu
tegeera waliwo abantu mwe bali nga tebalina nnyo attachment na kintu bangu bakwagala naye omuntu gw'ozze naye nga alina first love muzibu bw'oba osobola mwesonyiwe oba bw'oba tosobola mwesonyiwa mwagale nga bw'ali obuuza omuno mga ki ky'osinga okwagala abantu abasinga ebibuuzo babibuuza what's your hobby oli wakamugamba abamu bakyusa nokyusa bwe mugamba njagala nnyo okuyimba naye n'agamba nange I love music si we bikola abamu abayagala tufaanagane si byakufaanagana it speak your heart ntegere nti Alan yayagala nnyo omupiira naye ategere Lan ayagala nnyo endongo okitegeera bwe bituuka ku Alan ku mupiira gwe don't cross the boundary omuwala omufunye mukubi wa bbaala passion ye eri mu kukuba bbaala wajja essanyu lye exactly kati gwe bw'obeera oyagala okumuteeminga gw'omanyi naye jjukira gw'ogenze muki mu space ye ate n'akikulaga bulungi nnyo nti nze siva ku ki siva ku bbaala of course era ebyo ebintu bibeerawo oli neyeekyusa ku lw'omuntu but are you sure kyeweekyusa oli namuganze nkwagala naye saagala bayimbi bambi kannyabo ne kagamba naye ebyokuyimba nabivaako you're never gonna be happy kubeera eva buli lwonalabayo aleesa akayimba nogamba maama kale obasinga nangaawo singa kati ate jjukira obufumbo bugenda bukula nga kali ka affection kali akapya because Alan trust me love goes through 5 phases osimanye nyizo basi zijjukira by name but there are 5 stage esooka ate buli because it's a cycle life is a cycle like this everything comes back and goes back nti ye love eyo gy'olaba etandika teri mukwano gutandika kibwatukira omukwano gwonna gutandika ne mwekubira nogaba naye wanzira mu ddyo omulaba oba nkola ntya every relationship ekyokubiri muba mutandika okwemanya tugendeko mu bufo bwe buti tukole ki kati gye bayita stage eyokusatu understanding stage eyo abasinga obungi webaviirako ye stage gye muyomberako buli couple eyomba mubalabako ku social media n'obeegomba n'ogamba maama singa nange ndinga you don't know what people go through n'olaba Zuwena ne bebe n'ogamba maama bebe Bobby ne Babi ebimundu eshaawa bagisi z'abaana botozi container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga jabuze because wali mu kusooka nsobola n'okitegeera nti oyina omukazi nengamba anayenze mwagala nga nawe olabwonjagala naye wali nga bitandise ebyaddala obujja obwo bujja nga you want to own because human beings tuyina akakantu you always want to own someone you can never own someone okitegeera let a person be nze you can't own me okitegeera egera ke kali kegamba ate kizibu nnyo owning omuntu ayina ki first love kubanze buli saa mbanja kugamba kasitanye n'endongo yange okay kati omulala akugambe anti kati bye bibale meso obufumbo you have to kutula ku meza no suppressing ekyo ate oli mukyala suppressing eki oyina okufumbirwa no okufumbirwa is okay but come to my space because people abantu bagivinze down nnyo ebintu byabwe era omuntu nakudisappointinga so the only thing in this world is for you to serve your true self okitegeera kati ofeezi yokusatu muyombye mukoze ki bwe mugiyitako kati aweddako oba okimanyi Alan bwagamba toyogera ku kino awo mba nkitegedde kuba nakulabako Alan bwasituka nga tubadde tuyomba n'asituka n'atambula ebyo togenda biraba if you don't allow yourself to go through this kati ovola abamu ababisuppressinga during courtship wano mbu temuyombye bwe mutuuka mu bufumbo kwe kukonkono okwo kwokola ki osolola abantu nga bali mu relationship myaka 7 they don't stay together once you stay together zigenda konkona olabe nga abaliko kuba embaga wayise omwaka gumu because kati ziri character zivuddeyo nti mba nkyayogera ne Alan nasituka n'atambula kyobadde tokola luli because luli obadde tetubeera ffenna sometimes we don't even have a reason to fight tubyewala some people bewala nnyo yomba okay honey tukireke no bw'oba olina kikunyiziza address it okitegeera omugambe nonze Alan ekyo tebakiŋŋamba okitegedde naye akugambe nedda nange tokiŋŋamba ekyo when you get together ne mubiyitamu ebyo byonna because not everyone is supposed to survive that stage
so tewobdeyo neweevuma empi n'ogamba ki not everyone bwe kiba tekikoze kite try with another person naye ne gwogenzeeko naye jjukira kijja era ne wemumala okwekyawa n'ono jjukira n'oli gwogenzeeko right now akamessage kajja it's the same what cycle era ne time egenda tuuka n'oyo omupya gwofunye mugenda yomba just that kati era ogenda kubeeramu ne kali nebiri byatandika bwe okay kati oba ate mpulirize kati oba ate towazeemukko oba ogenda oyiga that kind of advancement until the fourth stage gyogamba nti kati settling stage mwami wange waba agambye bwati aba agambye then nawe notegera mukyala wange kino ekintu kimunyiiza newe mba wakikola nja kikolanga maybe ngezaako nnyo okulaba nga takola ki nga takitegera then until the final stage mwena mwabivaako buli omu akola biki akola bibye Allan wagenze ewawe kyotera nnaku 5 tewali buzibu genda okitegeera nti lano oliwa nagenze kusamba ndi eno nalinnyemu ennyonyi tewali buzibu you come together and sit nemwetegeera so that's what they call but a lot of people are stressing in relationships kwezo phases ezisooka naye nze kyenjagala okujjukiza it's a what kanaana no even the new person you have you're going to have to pass through the same things waliwo ebintu by'okugumiikiriza obugumiikiriza ono ovuddeyo alina emizeegi gye alina gone ne gyogenda naye alina ebibye so it's a process gyogenda oyitamu okuyiga ogenda giyitamu okuyiga some people ate Allan waliwo abantu betwesiba mu bulamu bwaffe nga they were supposed to be with us for 2 minutes olimba wallahi waliwo omuntu gwe weesibako mu bulamu bwo nga they were supposed to hold that door for you waliwo ogenzeko mu elevator obeera oyingira n'ogisanga nga yeggala omuntu ali munda n'agiholdinga for you n'oyingira bwamala n'agita akaseera ako sometimes that person was only supposed to hold the elevator for you oyitewo oyingire naye abasinga oyagala kulemera mu elevator kubanga omuntu yakukoze eki yakunyigidde akantu oba oyagala genda naye buli wagenda kati kuba yakunyigidde bwafuluma nawe n'ofuluma bwakola tena ino yet sometimes their only service was to hold for you that was the pattern the universe understands gwe bw'oteekamu eby'omukwano mutandise akanamba mukasharinze agambye biki mutandise the universe doesn't know about that yabadde alina okukukwatira so that you use that exact elevator kuba waliwo points wano mu universe zolina okukozesa nti nze Lana nteekeddwa okubanga first YouTube interview yange njikola na ALLANCRUZ I have never made an interview with any YouTuber my first interview nteekeddwa kuba and that's not even a coincidence I have a guy he's a YouTuber not a known one naye yankubira last week but one nangamba Lana nkusaba interview ku YouTube namugamba nga sikola interviews za YouTube naye mperezaako kuwako nangamba Lana sikolangako mbadde sinatandika but tuli capturinga nga bwe tutereka okitegeera then time bwe natuka releasing konze fine katatera wengenda it wasn't a coincidence how come oli YouTuber ansabye interview then on Sunday ALLANCRUZ is telling me njagala nkukyazeko ku CRUZ then yesterday he told me Lana I'm very sorry naye interview tegenda kola ki kubeerayo because space gye nabadde mbooking ate biki because he's just starting Tainana space because it's okay then I'll just hold it and nabadde zonna nzishedule nze today ngamanyi wenva wano I go to him nangamba interview nsonyi watejja beerayo so this was the interview I was supposed to what to have kati ako omala okategera mu bulamu bw'ensene ebintu ebimu tebikulumya mutwe nti omuntu akukyaye why would you be there think about it like that by the way bali betta omwana n'omuwala besse omuwala agambye tebalina gye bakutwala at okutwala nange nkufiirwa beba abantu ate ebintu ebyo birumu omuntu abe atandika okuba possessive gwe ngolooza asaaga keka akantu kenkugambye Allan nti abantu ambagala omwagala n'okusinga bw'okola ki bwe weeyagala n'abantu buli omu kyayagala Lana buli omu ayagala mwagala biri ebimalayo anti bw'oba tonnategeera how the world operates nze nkikugambye ate sikyogeza nti kajanjoba ki you're not allowed kuba oba ogenda kulumwa to love me more than I love myself and you will never know how much I love myself okitegeera so evo obeera ogenda mu kusumba njagala by'osobola bwe nkugamba nti if you hear me complaining naye tonjagala what then there is a problem because do you love your son more than you love yourself? Do I love my son more than I love myself? No. I love myself. How can I give love that I don't have?
olaba ekintu kya selfishness kineno ng'okijja mu bino eno nti oli selfish akatijja ako but people kyekitawanya ensi by the right now Alan nti people are not selfish enough. If only our leaders were selfish enough nga bamanye nti eggwanga lyaffe tulina kuba selfish tetulina kuwaayo bino tetulina waayo bino, do you know how far we would be? Omanye omuntu asobola okubeera selfish omusajja because leave alone the selfishness eya bad energy naye n'omusajja yenna nga olina omukyala wo you be selfish because kati muli babiri then you are selfish naye kurammwe okitegeera ng'omanya nga sinnakwata ssente kuziwa ono omuntu mukyala wange yakoze atya mukyala wange alina ekyokulya ewaka kati ebyo bagamba oyo afa ku famire ye. That's it. Afa ku famire ye first. Gweoyagala omusajja abeere n'emitwalo ebiri mu mpale gw'omukubira essimu naye nga yakedde ku makya nagamu mukazi ngenze kukola kikuyiiya gw'omukubira essimu omugambe munaye kabulaza ate nfunyemu wanene obuzibu ate kati oyina emitwalo ebiri Alan wavuddeyo oyina omwana omukyala wamuleseyo n'omugaa kangende ndabe tebayina then ofunye kyaliiwa kugamba Alan soko ontaseyo kawo omutwalo biki sometimes it can work out n'ogamba why kyali wange naye that is why people are not what nti ogenda kulekawo family are you sure oyo gw'okikoledde asobola okkikolera on another day are you sure? So sometimes you are not sure about that kati ate osobola n'okkikolera ekyo ne zikubulira ddala wodde wako omukazi olutalo ne lubalukawo nakugamba kati olumu tobijjukiramu kati ate gw'otandika laba ng'omukazi akugaslightinga okitegeera tobitegeera tobikola ki but sometimes you need to be kekali ke nkugambye nti nze neeyagala okitegeera nentegeera nti omwana wange nze Lana I love my peace njagala nnyo okukeera ku makya nga sirina kinsumbuwa era abantu nze if you to stress me my friend don't omwana wange ne ngamba sijja soolanga byakeera ku makya kuzuukuka kamutwale gye basobola omukola ki okkeera ku makya bagulube na GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti naye nga tebakirinamu buzibu naye oli ajja kugamba tekitegeeza nti oyagala mwana tekitegeeza nti sagala mwana wange oli ajja kugamba you're a mother which kind of mother are you n'okwata omwana bwotyo because nkiwulira mu nze kijja kuba kimmalako emirembe ate naye mumaleko emirembe gyabwerere kuba mugamba zuukuka emirundi 2 nga tazuukuka ne zivaako naye alina gy'omuzuukusa emirundi 10 nga tamukooye jjajja ng'alyoke jazz munnange naye kati nze in my mentor kaliko ngamba tegeera omuntu naye akutegeera ne partner nga akimanyi nti eno Lana nzijukira nga before even when we were still dating yambuuzaako nangamba naye gwe mukazi gwe esimu yongi kube nga ssaawa mmeka entuufu z'owulira nti kati wano bwe budde wait babe you're hungry kale we are about to get done okay we're about to get done okitegeera nti njikube nga essaawa mmeka zeezo principles Alan people need to learn to set boundaries naye abantu bagenda bamenya boundaries zaabwe for people that they are not even sure they are going to be there nze kankubulire Alan omuntu asobola okwagala omuntu abakazi batera okyebuuza yamwagalako ki some people are loved for no reason kati nze Lana nkimanyi nti I possess my energy just being here because sometimes I flirt a lot ninamu bino ebintu bya Libra astrology what I carry some energy whereby I'm naturally liked wali abatanjagala besitamanyi nti oba oli tanjagala naturally but when you are with me in this space
nti some people abantu abamu akitwala oba she's flirting with me. Maybe sometimes I'm just being nice, like being nice, trying to talk to somebody. Maybe I'm trying to click on them, marriage. Are you married? Are you seeing someone? Every time my baby buzabuza mu setting eno naye ninagwa nnomye omutwe akimanyi sisoboka naye wetuli wetuli yitata omwana yeah and we put up together kekalike nkugamba nti yeah he puts up with me anguminkiriza buguminkiriza kitegeera anamala ku muganda wange anti kakati awo we wali embeteza nti ka understanding ako kati it's up to him to understand Lana you cross here oba you cross here. I cannot send it enze bya relationship mbitegeera oba nkola ntya no naye nze ngamba nti wetuli and I'm not going to tell you oh I'm in a very perfect what because as I've told you mufuna backs and forths ezo nene mufuna engeri je okimanyi nti Alan nze ntula ne partner wange I told him because I hate being confused I hate being confused nti mbeera awo ng'omuntu siri kutegeera kigenda mu maaso kinyiiza era namugambirawo ne mugamba we have moments where we talk it's easy to talk about the hard topics nga temunyiize bw'oba n'ekikunyiga n'ompita n'ongamba Lana waliwo akantu kaneeno nga kizibu kyakwogerako naye you say it as nga kuba mu relationship when you learn to create the relationship table ne friendship table then the individual table nti kati wano Lana ali mu individual space ye my partner ali mu individual space ye then waliwo friendship table eyo I think people should adapt to creating it ate teri ku nti twali bamukwano okuva edda ekyo ekintu tekikola nti tubadde bamukwano for 16 years then tugenda kweyagala tufuke ba lovers there is no heartbreak that is so hurting than those type of heartbreaks nti omuntu mubadde bakyali ne mufuuka ba lovers nakumenya omutima and that friendship will never go back oli ajja kugamba ffe twaddawo ne tubeera kati Alan tusobeera no tuli bakyali ojja nonkwata bwoti nongamba Lana stole kibiki when feelings build ne tweyagalako ne bwe twesonyiwa ne ngamba ke kale kyali wange tuddemu nga twogera oba tokyasobola binkola ebyo biri bye badde ng'ojja nonkwata bwoti nga I'm not feeling anything okitegeera nojja nongamba gwe mbwa gwe stole ki biba tebikyaliwo ke kali kega once you break the cycle of friendship ne mudda kweri step ya lovers okudde eno bizibu mu kyekitegeeza gwe kye kikutwala mu music oyo yeah because owa side awo kubanga spiritually ogenze nnyo n'otegeera heartbreaks ziva ku ki obuzibu buva ku ki abantu bakola bati I read a lot sometimes catalogs and what osoma nnyo obutabo not necessarily books but online catalogs ezo zosanga obuntu obuli very interesting nogamba okay and I get involved kati ate olumu kiba munda mu ggwe ng'omuntu kuba si buli muntu nti ali derived okugenda mu direction ne waba yali amenyeddwako omutima era nze we nategeera this is what I'm supposed to do nti kasonga katono nenzizaako ololimba rombabula olwa ai ate nenzizaako siri kyaliwo have you ever heard of that song nina olimba balita siri kyaliwo olugamba ti nze siri kyaliwo I'm in love with you bw'oba okimanyi nga tokyanjagala don't force me to be your friend no ekikulu mmwe mwesudiya ne mulowooza mwatuuka naye nange nepanka mu siri mukwano gwonze nta kivaawa nti abantu and your story really inspired nti I premeditated it from bano abantu kibadde kitambula nnyo ku social media kyali yali akyaliwa kyaliwe simaya biki besti yali abestiwe so and nekijja nti abantu bamenyese nnyo emitima mu ebyo ebintu we've been friends for some time I think we can date you can't it can happen but don't expect okukwata friendship yo bw'obadde omanyira Alan bw'obadde omuyisaamu amaaso nga ogiteeke mu relationship birala bino birala mugenda nyiga ebyaddala ove ku biri eri bye mubadde munyiga nga biri superficial noga kyali wange Alan no yanyigiddemu naye Alan mwana lwaki wankoze ekintu biri biralamu mugenda na kunyiga mwesirikire mugende mu lusirika lwa mwezi mulamba ogambe yono Alan kweli Amina. Wow, ladies and gentlemen, I think that has been Lana Sophie for you. Lana. Yes. Bambi, I would love to host you again and again. Right. Kubanga
You have very interesting topics when it comes to relationships. Nemikwano. Yeah. Kubanga relationships tekitegeeza kuba lovers, but mulimu emikwano. Nga jetaaga okubanga people understand the levels. Omanye gwe goyita mukwano gwo omuyinza okuba muli ba colleagues omanyi kasukulumu yaŋŋamba people forget, people don't differentiate between a friend, a colleague, a best friend. Kati goyinza okuba nga otabuluka golowooza nti because okubira CRUZ nakwata muli ba best friends, because omukubira buli lunaku nakwata goza best friend wo. Newe misplacinga. Kyokka lumu bw'oyagala okukola ekinala kikola noga oyo mukwano gwange asinga best friend wange. Kumbe ye akulaba nga colleague. Chali wange. Exactly. Chovala oli bambuuza gundi omumanyi yaba. Omumanyi kyenkana ki? Ne mujjamu akoka. Twekale hi. Kati oli bw'akiwenga oyo omwana yagambye mbuya just hi friends. Ebbanga lye tumaze just because tewamanya misconception. Yes. Otherwise, you have any new song? Yeah, I have a new song, guys. Mwebale nnyo kunsupportinga by the banange music. You guys, thank you so much for supporting me. Nina Nakayimba kapia ne Mickey Wine. Do you know, yeah, we made that kasonga katono song. Anyway, katrack we Mickey aina luck. Mickey collabos zikola nnyo. Simanyi lwaki ataleesa abantu bangi. Yeah. So we twaze Nakayimba ko katambula mpola and we're thinking about doing the video. Akasonga katono. Mickey yasude lines and nonje nnyo. And he was passionate about the song because of whatever happened. Mugamba kantu katono. Yes. Kamubwe kati. Yes. Mwaluzemu ne Mickey. Yes. Akatuleme salaba wetulimu wawochanjagala chishone toloza amanyi wanje gontadeko kende. Did Mickey ask or you asked? Nagamye nga sinulikira sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center. Mickey oba mwenna muli bamukwano just vibe. Tuli bamukwano vibe, but I think it happened in a space ndozalo yalumulaga one of his, because one person ali ku team ye is my friend. He got interested kuba tried to get one time nangamba nza bulijjo mbadde nga ku TikTok nangamba yiyi ndoza he fell on the song nagamba how come this song is not so out there nga bwe lutekedde okubeerayo. But I believe it spoke to him okusinzira ku mbeera mwe yali akola ki mwe yali ayita era bwe wulira lines eyasuula nga they are really beautiful lines ekitegeera nti nagambako ne Eddie yawe nti omukwano gwaffe waguyiwayiwa. You know, he really made beautiful tukalinze stuff. kafulumye. It's out, it's available era obeera ngu okagala Mickey Wine L Sophia kasonga katono remix je kali ku YouTube. Ya ku YouTube kwe kali video tugenda kubanga tugikola very soon. Ompita ku video shoot. Kuita exactly. Thank you so much. Alhamdulillah. Tugenda kubeerako. Then that song was made by Prof Eli Beats. He's my producer. Omuntu goyinza ogamba my producer chitegera ne mbasi namu ka sente ngamba Eli wagwan kampitemu nagamba lana itamu. So I salute out to my team. Can I, is it time to do that? My team abantu omanyi tubeera n'abantu nze ntera bayita ba quarterback. Quarterback si oyo omuntu gwa omupiira nadduka nago nagera naguteeka kati nze lana nyinza okweyita maybe yaba midi weguba mpira guno gwa bulijjo ye shot number 7 aba 7 what o 7 abawinga njagala ono wa midfield ono 8-6 oyo nti mbeera wano nina abanene mabega bankolera graphics abagamba lana njagala okukolera kino ekintu then katate nyinaawo bempita ba quarterbacks nga nze kyenkomako kyakuba na luyimba kuluwandika nengenda kati ye nagamba Sula Senyonga, there is Mr. Yusuf Nampala, there is I have so many people kati awe bayinza ogamba nti kati tuyiteko wano kiteko wali naye nga nze ekintu kye nnina nze nkuba eno n'eno kye kugamba luli nti
mba mutuufu ngamba nti sirina management nti omuntu bwentula sikyagala by the way ng'omuntu nti I never want to give my talent to someone tule wali ngambe bankolere lano inayo interview ne CRUZ lano ina I want to be involved in every little detail era ndoza mfuna abantu alani abangamba lana njagala ku managinga but ndoza wano nga tetukwatagana you know abamu bajja baagala kusabiriza baagala batege ekibatu oli kuba bwongamba lana njagala ku managinga ne nkugamba nombuzo oli mufumbo ne nkugamba nina omuntu nina n'omwana because I'm very direct about that then nogamba binaasoboka ebyo wompuliridde nawe nojja nongamba nego mwana golabika so if you're straight and direct enough ngoze tukole business I am very open but I would love a person who comes na embodying abantu bange bembadde nkola nabo kuba si kyangu ala nikutegeera muyimbi na kyovala abayimbi abasinga tufuna obuzibu nti omuntu ajja nakukyamukiramu nagamba nze nsobola okukola bwenti mu dakika 2 ng'okoze eki ne weerabira nti talent is a journey waliwo abantu abazze bakutegeera ne bamanya lana era anayimba lero nga teziriiko nga yammanyi okitegeera oba namanya nti lana yafunyemu ebimusumbu watugenda mukola because talent is fragile era CRUZ akakatu kasumbuwa abantu lwaki abantu abamu nkugamba yakantu nti abantu abamu beewuunya lwaki omuyimbi agwa mu mukwano ne manager we to me I've never people say tojina kugwa muki it's okay kuba omuyimbi tagwa mu mukwano nagwe muntu akakantu bayira abantu bakategeere lwaki bagamba talented people tebaba na mukwano kyekirira kida omuntu alina first love tagwa mu mukwano naawe agwa mu mukwano na kicho osobola mukolera kwekyo kyalina it's kind of like a user naye ate tomanyi butya muntu oyo bwasobola kwagala singa oba omukutte bulungi nga nawe tomulaga nti oli mukozesa bukozesa kyekisi because people like Whitney Houston last time nakuulya ng'omwogerako a great woman naye nga naye turbulence ze zajja kuba nti yafuna omusajja nga Bobby Brown Whitney n'ayagala Bobby Brown I think she almost lost naye ate abo abantu kati bakamiliyoni baba n'endonge y'amaanyi nga tosobola erina obujja kati nze kyemmanyi nti abantu abamu endonge esobola okukola obujja ku musajja gw'ofunye paka nga mwawukanye nga tomanyi na kiki kikwawula but because oyagala kwewunza kuva ku papasio ye Whitney n'okakana ng'ogenze bwoti walaba abantu nga Celine Dion what did she do Celine Dion yafuna she was still young ndoza nga tanakola na 18 years nga tanaziweza nafuna omusajja nga bagamba omusajja mukadde that girl is smart nabeera n'oyo omusajja because ye musajja yagwa mu mukwano ne kiki Celine kyali nga tayagala bwagazi kana akakazi akali what yayagala Celine munda namanya nti njagala kujjayo ekiri mugwe and he made her a powerful person okay natunda namogeji nga simanyi nyumba ze for Celine era guy yatuka kufanga Celine bali bati paka now everybody is going to say Celine Dion tainako turbulences be bamanyi bye bayitanga but she knew this is who she's supposed to be. Amen. Yes. Thank you so much, Sophie. You really have great stories. You really have great words. Omwana Sophie ono. Comment section yeyo nkulu nyonga bwentiro bagamba following wano. Musolo gama banayi. Such topics that go kogera nkwano ku show. Really? CRUZ exclusive gwe mkutu kosinzidde Kim ani Prose Anita. Ewagambye ne Lukwago. Lukwago gift. Lukwago gift yakitegedde. Naye bambi abaana bankolera ku TikTok challenges. Bambi ka gift akwagala nnyo. Dala gift sumi abo bamanyi mutina banange bana. Oyina team? I don't. Kale. Musibe bulungi saagala kusukkako wano Baraka Ralph mwebale kulaba. Mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.